Esinkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza obba ng'otuwuliriza we bali kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mawulire si malungi eri neighbour waffe Paul Kagame ow'eggwanga erya Rwanda. Mawulire si malungi. Lwaki? Eggwanga erya Belgium livuddeyo nalyo ne liteekinga stand eri eggwanga erya Rwanda. Libataddeko sanctions ez'amaanyi, envumbo ez'amaanyi ku Paul Kagame ku ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Ebimu ku ggwanga lino erya Belgium sanctions ze babataddeko, natti ze babataddeko oba akazito ke babasuddeko k'amaanyi k'otayinza kuteebereza kuba eggwanga erya Rwanda nga ddyo terisobola kaholudinga. Ngenda kuba nga mbikuleetera nkulage n'obuzito eggwanga lino erya Rwanda obuzito bwe bayimiriddeko olwa sanctions zino ze bagenze bateekako gwe mukwano gwange ali eyo. Oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza. Bw'agala otwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Mmwe abali mu diaspora mbalamusizzaako nnyo, mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Tukimanyi bulungi nnyo amawanga ag'ebunaayira, njogera ku foreign forces, amawanga ago ag'ebweru gazze geegumbulidde omuze ogw'okusanctioninga amawanga ag'abaddugavu. Kaakati ku luno Rwanda nga yeri mu tageti, bagiranga olw'okubanga egenda mu maaso n'okubanga efujjirira obuyambi abayeekera ba M23 abagenda mu maaso n'okutigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo. Bagamba nti nno ng'ennaku z'omwezi 27 February 2025 gavumenti ya Rwanda bagamba nti egenda mu maaso n'okubanga esapootinga abayeekera bano aba M23 ate ng'era abayeekera bano bagenze mu maaso n'okubanga bakontrolinga ebibuga nga Goma ssaako ne Bukavu. Ate nno kino kitangaaliza ddala eggwanga erya Rwanda nti balina obukakafu amawanga gano ag'ebweru ku ggwanga lino erya Rwanda nti amagye gaabwe galabikibwako mu Eastern Democratic Republic of Congo, era ekikakasa nti violation zonna ezigenda mu maaso mu ggwanga lino ku international law ssaako ne ku UN Charter ssaako n'okubanga bano bagobebwa mu Democratic Republic territories. Okusinziira ku lipooti eyafulumizibwa UN Group Experts, dokimenti eyapurezentingibwa eraga obujulizi nti Rwanda Defence Force RDF baprovidinga tactical and military support eri abayeekera bano aba M23. Kino kyongera okulaga nti abantu abawangaalira mu Democratic Republic of Congo mu regions ezo ezirimu olutalo, abantu 70,000 be baakawaŋŋangukuka nga bagenda mu mawanga ag'enjawulo nga balekulira ebifo byabwe. Era ne kyongera okutangaaza obumenyi bw'amateeka obugenda mu maaso omuli sexual violence ssaako n'okulikulutinga abaana abato obayingiza mu magye. Kati y'ensonga lwaki amawanga gano gavuddeyo okusanctioninga Rwanda ku lw'ebikolwa ng'ebyo. Kati nno Belgium evuddeyo n'eyita olukangalala lwa measures lwa sanctions okusobola okulaba nga babiteeka ku Rwanda basobole okuba nga basasulira ekyo kye bagenda mu maaso n'okukola ekyokuwagira abayeekera ba M23. Obumu ku buzito bwe babatuuzizzaako bwe buno wammanga: total embargo on arms sales to Rwanda, including the suspicions of military assistance and security
Cooperation. Targeted economic sanctions against companies and individuals involving in the illegal exploitation of Congolese resources, particularly those linked in to Kigali's government. Assert freeze and travel ban for Rwandese officials. Munsonyiweko katini. Assert freeze and travel bans of Rwanda officials implicated in the destabilization of Democratic Republic of Congo. The exclusion of RDF from all UN peacekeeping mission. Kakati omu ku buzito bwe babateddeko mwe muli okukubanga Rwanda Belgium tegenda kuddamu kuguza Rwanda byakulwanyisa saako n'ogiwa obuyambi mu byokwerinda saako n'okukolagana nayo mu military saako ne mu security cooperations saako n'okuba nga batagetinga economics zaabwe ebyenfuna byabwe nga babitaakako envumbo omuli amakampuni omuli abantu ssekinnoomu saako okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka obw'okutransporting obw'okujja ebyamaguzi okuva mu Congo nga bitwalibwa mu ggwanga erya Rwanda. Ekyo nakyo bagenda kibaaninga kubanga kimenya mateeka. Belgium wetu weegamba. Okufurizinga ebyentambula eri ba government officers bonna ab'e Rwanda nga bava okugenda mu Democratic Republic of Congo saako okugoba amagye g'e Rwanda mu kitongole kya United Nation ekikuumi ky'emirembe mu missions zonna amagye g'eggwanga erya Rwanda gagenda bba gagobebwamu. Belgium watu weegambye ng'eyita mu Foreign Minister Maxime Prevot era yakkaatirizza okwekomintinga ne international law n'okudefendinga territories mu Democratic Republic of Congo. Era agenda maaso n'okukoowoola amawanga ageegattira mu European Union gagende maaso n'okuteeka ku ggwanga lino envumbo paka bana withdrawing troops zaabwe mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. Newankubaddeyo biriwo ebityo ye Rwanda eyongera byegaana egamba tebagisibaako matu ga mbuzi kugiriisa ngo. Obadde ku Yugi Updates nga kw'osinza obba ng'otuulize bali kwekumira ku mayo gano mbaagala nnyo mweraba.